Manya ensonga lwaki abakazi abaganda abedda tebalyanga nkoko. Bassebo ne bannyabo olutta akuwagira luba lukumaze amaanyi ate nalwalwa yajja nettu akira nayangwayo ajjiraawo. Nze nno buli we mumpuliranga munyenyanga kugaliba enjole kubanga mbanzize emboozi okugisuula amakerenda anti yaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Baabo bajja obwabwe balekanga nsanso ate bwesera ndaba tebumala manda era njagala nkutegeeze nti kabaka mukoka bwayita taleka kiwembo. Manya ensonga lwaki abakazi abaganda abedda tebalyanga nkoko. Bassebo ne bannyabo enkoko eno katuuza lukugunyu nga mmese nnenzi nange kanduve ku ntono ng'omuyala akyadde basaanika nkunnyonnyole lwaki abaganda abedda abakyala tebalyanga nkoko. Bannange nga sinnatandika kunnyonnyola nsonga eno kansooke nkuzzeeyo ku lufumo lwa Kintu n'Ennambi. Olufumo olwo lutugamba nti Kintu bwe yali agenda okuwasa Nnambi muwala wa Ggulu baatutegeeza ebintu bingi ebyaliwo naddala nga Kintu ateekateeka okuwasa muwala wa Nnambi, muwala wa Ggulu eyali amanyiddwa nga Nnambi, era nga Nnambi oyo nga kiwanuuzibwa okubeera nti ffenna Abaganda mwe tuva. Kintu bw'atyo munnange yaweebwa ebibonerezo oba ebigezo bingi nnyo, sijja biyita bibonerezo naye ebigezo bye yalina okutuukiriza okuwasa muwala wa Ggulu naddala yali amanyiddwa nga Nnambi. Ebimu ku ebyo ebyaweebwa Kintu naddala ebigezo mwe mwali okukimira amazzi mu kisero, mwe mwali munnange okulya emiwumbo gy'emmere 100, mwe mwali okwasa olwazi munnange ne lwatika, mwe mwali okunoonya ente ye ng'eteereddwa mu nte empitirivu ennyo okubeera ng'ente ye nayo aginoonya agirabe. Kale Ekintu yaweebwa munnange ebigezo bingi nnyo era byonna yagendanga abiyita bw'atyo munnange Ggulu bunakkiriza amuwe omukyala amufumbire omukyala oyo nga ye maama Nnambi. Bassebo ne bannyabo Kintu bw'atyo n'agenda ewa Ggulu, Abaganda gye bakkiriza nti mu Ggulu, bw'atyo n'ajjayo omukazi Nnambi. Naye Ggulu bw'abanga munnange amuwadde omukazi Nnambi yakuutulira nnyo Kintu n'amutegeeza n'amugamba, munnange wadde nkuwadde omukyala ono naye njagala mugende ku nsi munnange muzaale abaana, naye njagala mugende kubanga omukazi ono gwe nkuwadde alina mwannyina ow'akalogojjo nga mwannyina oyo ow'akalogojjo ye Walumbe. Yamutegeeza n'amugamba nti Walumbe senga anaamanya ate munnange ajja mwesibako ajjeeyo ku nsi atandike okutta abaana be munaabanga muzadde. Bwe batyo nabo baayanguwa, munnange Nnambi n'ajja n'enkoko ye ate n'ajja n'Ekintu, bwe batyo ne babeera ng'ate bava ewa Ggulu. Wabula ebyafaayo bitugamba babeera batuuse ku nsi, Nnambi bw'atyo munnange ne yeerabirayo ate obulo bw'enkoko ye. Bw'atyo we yeerabira obulo bw'enkoko ye ate ng'enkoko terina ky'eneerya ku nsi, bw'atyo n'ayagala addeyo ataanone ate obulo bw'enkoko ye. Nnambi bw'atyo bwe yaddayo ate munnange yasanga ne Walumbe yali yeebase agolokose, n'amwesibako n'amugamba, mwannyinaze obadde ondese, ye mwannyina ng'oli mubi obadde ondese, n'amwesibako bw'atyo n'ajja naye ku nsi. Walumbe yatandikanga okutta abaana ba Kintu be yazaalanga mu Nnambi era bonna bwe batyo n'abeeranga Nnambi mukazi wattu azaalira ttaka ng'abaana battibwa mwannyina Walumbe. Bwe yaddayo n'amuwaabira ewa kitaawe Ggulu, Ggulu bw'atyo n'asindika muganda we Kayiikuuzi, bw'atyo n'amuyiikuula era okukakkana okuyiikuula okwo kwayindira nnyo mu nnyanga kati eziyitibwa eza Walumbe ttanda, nga bagamba mu nnyanga ezo Walumbe mwe yeekweka era Kayiikuuzi ne gye buli eno akyamuyiikuulayo. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza olufumo olwo olw'okubeera nti enkoko eno ye yavaako kanaaluzaala ereeta kuno Walumbe, olw'okubeera nti nno ono yali yeerabiddeyo obulo bwayo, kwe kwava abakyala okubeera nti nno bo munnange tebalya nkoko, anti enkoko eno ye yavaako olumbe olubattira abaana, kubanga senga teyali nkoko munnange Nnambi kuddayo kunona bulo bwayo, oba oli awo abakyala munnange bandizadde abaana baabwe nga babeera balamu.
naye olw'okuba nti nno Nambi yalowooza ku nkoko kyeneerya munnange n'addayo ate n'asanga nga Walumbe azuukuse n'amwesibako n'ajja ku nsi. Kati olw'okuba nti abakyala bano be bannakazadde b'eggwanga beekola enkoko eno nti senga teyali nkoko oba oliawo Nambi teyandizzeeyo mu ggulu Walumbe kumwesibako ate kubeera nti nno ajja naye kuno ku nsi. Kale nno bwe rutyo Olumbe lwajja ku nsi naye nga munnange enkoko eno ye yaleetera Nambi okuddayo kubanga yali yeerabidde obulo bw'enkoko ye ate Walumbe n'ayagala okujja. Okuva olwo abakyala ne bagaanira ddala okulya enkoko n'amagi agava mu nkoko. Gw'abadde yeebuuza lwaki abakyala tebalya nkoko na magi, munnange ensonga yeeyo kubanga enkoko ye yavaako olumbe olubattira abaana ate nga bo be bannakazadde b'eggwanga. Kinajjukirwa nti omukazi waafiirwako omwana akaaba nnyo.